Kino ekibuzo ngenda kukiddamu mwenna abadde bambuuza lwaki wasiraamu kabiki biki musindikire message nyingi naye ngenda kukiddamu lumu. If understanding of the Bible does not lead you to Islam, you are either reading the wrong Bible or you don't understand the Bible. Wekubanga okutegeera Bible tekuyingiza mu busiraamu, either Bible osoma nkyamu oba togitegeera, because nze namala okulaba Islam follows Jesus more closely than Christianity. Obusiraamu bugoberera Jesus kagere kannaswi n'okusinga obukatoliki. Ngenda kuwayo ebintu 9 nga biri mu Bible nga tebisupportinga busiraamu binalaba n'enkyuka. Ekisooka, Jesus never ate pork. Mu Leviticus chapter 11 verse 7 egamba swine is unclean to you. Then Leviticus 11 verse 8 egamba don't touch the carcass, it's unclean to you. Temukwata ku mbizzi eri bagana n'ogirya eyo Bible. Debauchery, Bible egaana okunywa omwenge, Jesus yagaana okunywa omwenge. Debauchery ekibanga okunyikira, Bible egaana okunywa omwenge nti omuntu aba anywedde omwenge asobola okukola ebintu bya sexual assault kyebayita debauchery. Then ekyo kiri mu Ephesians 5:18. Mwaffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze John the Preacher ntuuse ate era tubeeko bye tukwatako nga tuyamba baganda baffe abeetaaga okuyambanga bano. Njagala kwetonda olw'ensonga 2. Ensonga esooka, ninamu kisenyiga ekitonotono munaŋŋumiikiriza eddoboozi lyange bwe liba nga terivuddeyo bulungi. Ensonga ey'okubiri, njagala kwetondera abantu mwenna vidiyo zino nga bw'ogiraba ekukosa. Mikwano gyange, oluusi nange njagala okubaleka kubanga mmanyi nti ebintu bino baabibayingizaamu lwa bulimba, naye ate tosobola kuwulira ng'omusajja ono by'ayogera ng'olina ky'omanyi n'osirika okuggyako nga olina ekizibu. N'olwekyo mujja tugumiikiriza kubanga nammwe mutulumbagana. Nga bwe mutulumba mukkirize tubasomese. Mukkirize tubasomese nga bwe mutulumba kubanga nina mikwano gyange abakaaba otuli bubi. Sibali bubi, sibakyawa, sikyawa basiraamu, naye nkyawa obulimba bwammwe, nkyawa okulumba kwammwe kwe mulumba obukristaayo, nkyawa enneeyisa yammwe, engeri gye mweyisaamu gye nkyawa. Naye mwe ng'abantu mbaagala kubanga mwatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Ekyo ndowooza kitegeerekese bulungi. Bassebo ne bannyabo, omusajja wuuno ayogera ebintu ne weewuunya ne weebuuza, bw'agamba nti yali mukristaayo yali akuŋŋaanira mu kkanisa kye talina Sunday school, kubanga ebintu by'ayogera abaana baffe abato babisomera mu Sunday school. Ekisooka, atugambye nti ekyamujja mu bukristaayo n'asiramuka kubanga Katonda yagamba Yesu. Bw'atyo bw'agambye nti Katonda yagamba Yesu mu kitabo ekyokuva essuula ey'okusatu olunywa olw'okutaano aggyemu engatto. Ne bw'obanga oli mugumiikiriza otya, toyinza kuwulira bulimba bufaanana bwe butyo n'osirika. Tekisoboka. Tekisoboka. N'olwekyo abakaaba amaziga mukaabira bwereere kubanga mmwe mukasuka ejjinja mu njuki. Bassebo ne bannyabo, kuva essuula ey'okusatu olunywa lwakutaano Katonda yagamba Musa, teyali Yesu. Naye era tutunuulira ne twebuuza nti abasiraamu muli bagoberezi ba Musa oba muli bagoberezi ba Muhammad? Kubanga bassebo ne bannyabo, tusoma ebiwandiiko by'obusiraamu byonna, Muhammad yajja akuutira abasiraamu okusaalira mu ngatto, era tuze tubibasomera nga naye kennyini yasaaliranga mu ngatto. Ng'asaalira mu ngatto era n'akubiriza ekibiina kye okwawukana ku Bayudaaya kubanga bo tebasaalira mu ngatto, newankubadde mu huufu zaabwe n'abaga nti mwe musaalirenga mu ngatto zammwe. Kati gwe bw'ogamba nti ekyakusiramula kubanga Musa yajjamu engatto, ate n'ojja mu kibiina kye baalagira okusaaliranga mu ngatto ne kijeema bujeemi, awo mbeera nkwewuunya.
Ekyokubiri, adduse emisinde n'agamba nti bayibuli yagaana omwenge. Oli mutuufu 100 ku 100. Bayibuli egaana omwenge n'ekuwa n'ensonga. Bw'onoosoma ekitabo kya Engero essula ya 23 okuva ku nnyo lwa 29 okukka wansi, bayibuli ekulaga ensonga lwaki toteekeddwa kunywa mwenge. Bayibuli n'ekulaga obubi bw'omwenge mu ssula ya 20 ey'Engero n'olunyiriri olusooka. Kati ate yo Qur'ani gye waddukira n'egamba etya? Bassebo ne bannyabo, Qur'ani esomesa mu ssula ey'okuna gye bayita Surati Nisaa'i, essula yakuna y'essula y'abakazi, aya ya 43 n'egamba bw'eti: abange mmwe abakkiriza abasiraamu, temusembereranga okusaala nga nammwe mukyatamidde. Wuliriza, temusembereranga okusaala nga mukyatamidde okutuusa lwe gunaabaggwako ne mutegeera bye mwogera. Qur'ani tegaana kunywa mwenge. Qur'ani ekugaana kunywa mwenge n'ojja mu kusaala, kubanga okusaala kulimu okukunama. Kati buli lw'okunama nga otamidde osobola okugwira banno. Ekyo Qur'ani kyegaana. Qur'ani eringa lino etteeka erigamba nti tonywa n'ovuga. Etteeka erya tonywa n'ovuga terigaana bantu kutamiira, naye libagaana kutamiira ate ne bavuga. Kati ekyo kye mutamanyi, kati tetusobola kusirika nga mulimba nga tulaba. Mu ssula ey'okubiri, Suratul Bakara ebeera ssula ya 2 aya 219, Qur'ani Muhammad bamugamba nti bwe bakubuuza ku mwenge n'ezzaala, gamba nti omwenge gulimu akabi naye gulimu n'akalungi eri abantu. Nti omwenge ogwo mubi, gulimu ekibi, naye ate mulungi, gulina ebirungi eri abantu. Kyova olaba nti Obusiraamu n'ebitamiiza tebyawukana. Tebyawukana kulya mayirungi, tebyawukana na njaga. Genda okole okunoonyereza kwonna. Okole okunoonyereza kwonna mu bibinja by'abanywi b'enjaga, olaba amannya agaliyo. Kikoleko okunoonyereza. Bw'oba oyagala kumanya omwenge n'Obusiraamu, buuza ba traffic ku makubo. Bagenda kubuulira abakawunyemu bakwata abantu bameka abatamidde. Kati ekyo njagala okitegeera okuva leero nti wadduka eno n'ogenda oyingira omuliro kubanga tewamanya. Tewamanya, tewasooka kwetegereza biwandiiko. Oyinza n'okuba nga wafunyisa muwala w'abandi lubuto ne bagamba nti bw'otasiramuka tugenda kusiba, n'osiramuka kati oli mu kwekweka mu biwandiiko. Singa wabitegeera wandibadde toyogera by'oyogera. Adduse emisinde kati ntandise okusomesa. Kati ntandise okusomesa. Bwana Musiraamu tuula nkusomese. Adduse emisinde n'apaaluka n'aleeta Baleevi essula ey'11 olunyiriri olw'omusanvu lwasomye. Abasiraamu bonna entegeera yaabwe etyo bwefaanana. Bw'aba asoma Bayibuli agisomako butundutundu ng'empale ze we zikoma. Adduse n'aleeta Baleevi essula ey'11 n'asoma olunyiriri lwa 7 ne musekerera ne nga nti ono ebiwandiiko tebyakala bulungi, musajja wattu yadduka mu kiraasi, yadduka mu Sunday school nga tebanaba kumusomesa. Wuliriza bulungi. Olunyiriri lwasomye lugamba nti n'embizzi, kubanga eyawula ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu naye tezza bwenkulumu, eyo si nnongoofu gye bulinaga. Takibiri. Olaba Bayibuli Yesu yagaana okulya embizzi, naye ekyawandiikibwa ekiga nti n'embizzi ne kikulaga nti waliwo n'ebirala bye boogerako. Kati Baleevi 11 tetandikira ku lunyiriri lwa 7. Tuddeko emabega twetegereze. Tuddeko emabega twetegereze. Ekibatawaanya buteetegereza. Musoma kipayopayo nkuba ejja, temumala kwetegereza. Bakuwa akanyiriri n'obubuuka nako n'okaleeta ku midiya nga tomanyi nti waliwo abaasoma ebiwandiiko ne bikala. Kati wuliriza. Nyenze ku lunyiriri lwa 4. Olunyiriri olusooka luga nti Mukama n'ayogera ne Musa ne Alooni ng'agamba nti mugambe abaana ba Isirayiri nti bino bye biramu bye munaalyanga ku nsolo zonna eziri ku nsi. Olwokusatu, buli ekyawula ekinuulo era ekirina ekigere ekyaseemu era ekizza obwenkulumu mu nsolo, ekyo munaakiryanga. Olunyiriri olwokuna, naye bino bye mutaalyenga ku ebyo ebizza obwenkulumu oba ku ebyo ebyawulamu ekinuulo. Ekisooka, eŋŋamira. Kati Abasiraamu bafaanana abazadde b'entera okulaba ku ma-TV ng'omwana yayitidde mu grade ya 4 oba ya 3 ng'omuzadde ali mu kujaganya nti omwana we yakoze bulungi. Wuliriza, ekibi ekisooka ekinene ekisooka wano mu Baleevi bagiyita ŋŋamira.
egaanibwa okuliibwa egambye bweti n'ebino bye mutaalyenga ku ebyo ebizza obwenkulumu oba ku ebyo ebyawulamu ekinuulo. Ekisooka eŋŋamira, kubanga ezza obwenkulumu naye teyawulamu kinuulo, eyo si nnongoofu gye muli. Eŋŋamira bagigaana yensooka, ate mu abasiraamu gye musala ku yiddi yammwe, okuggyako nga mulina bubeezi mpalana ya mizimu, kubanga embizi yagaana okusamira. Lwaki mukwata ekisolo ekyokuna mu bigaanibwa wano? Ngenda kubikusomera byonna, ebisatu byonna ne mubirya, ne mugaana ekyokuna nga mulaga nti ate kyekibi ennyo, ng'ate bwe baali basengeka eŋŋamira kyekibi ennyo okusinziira ku kiwandiiko kino. Ekyokubiri, n'omusu, kubanga guzza obwenkulumu naye tegwawulamu kinuulo, ogwo si mulongoofu gye muli. Omusu mugulya, eŋŋamira mugirya. Ekyokusatu, n'akamyu, olunyo olw'omukaaga ga n'akamyu, kubanga kazza obwenkulumu naye tekawulamu kinuulo, ako si kalongoofu gye muli. Akamyu temukalya, temulya ŋŋamira, temulya musu. Lwaki ate bwe mutuuka ku mbizi nga byonna baabisiba wamu naye nga waliwo ebibi ebikulembedde, ate mwe bino ne mubirya ate ne mugaana embizi? Basiraamu abaaki mwatwala ekibi ekinene ne mubirya byonna. Ne Qur'ani yennyini bw'ogisoma mu ssuula bassebo ne bannyabo ey'okubiri aya 173 bw'eba eyogera ku bigaanibwa egamba nti yaziza ku mmwe okulya ennyamaanfu. Kyekisoose ennyamaanfu, ekyokubiri n'omusaayi kiyite kafeke, ekyokusatu ennyama y'embizi. Basoose ebintu bibiri ebinene obutaliibwa. Bassebo ne bannyabo, bwe tusoma hadisi gye bayita Riyadh Swalihiina, eno gye mulaba wano eno tusanga nga Muhammadi mu hadisi eno Riyadh Swalihiina hadisi namba 516, Riyadh Swalihiina hadisi namba 516 wandiika ekulaga nga Muhammadi yali ensolo gye bayita ambari nga nfu, bagireeta nga nfu n'agirya, n'alya emikalo gy'ensolo eyali enfu. Kati mwe bwe muba mugaana nga musosola ate ebisolo bino ebirala, nga musosola embizi, ng'ate n'ennyamaanfu yenkanankana n'embizi, ekitegeeza nti omuntu alidde ennyamaanfu yenkanankana n'alidde embizi. Mutume yali ennyamaanfu, ekitegeeza nti yenkanankana n'abali embizi. Kati ekyo kye mutamanyi, ekyo nduuza mulina kujja mbasomese, muyige engeri gye basomesaamu ebiwandiiko. Tobuukira bubuukizi n'osoma akawandiiko kamu n'olowooza nti olwo omanyi okusomesa. Ekyo kitegerekese bulungi. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli ne Qur'ani zoogera ki ku mbizi n'ebisolo ebyali bigaaniddwa? Ekyo kye njagala nkusomese. Mu Makka essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'14 mpaka ku 19, Mukama waffe bwe yali ayogera yagamba nti ekiyingira mu muntu si kyekyonoona omuntu, naye ekiva mu muntu kye kimuwonoona. Abayigirizwa bwe bagenda mu nnyumba ne bamubuuza nti Mukama waffe wano obadde otegeeza ki? Yesu n'abaga nti bwe mutyo nammwe temunnaba na magezi? Temumanyi ng'ekintu kyonna ekiri ebweru bwe kiyingira mu muntu kimuwonoona, kubanga tekigenda mu mutima. Wulira, tekigenda mu mutima naye kigenda mu lubuto ne kiyita ne kigenda mu kiyigo. Yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna. Bwe bakugamba nti ng'alongoosa ekitegeeza tebyali birongoofu, n'abirongoosa. Mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula ey'e10 olunyiriri olw'13 okutuuka ku lunyiriri olw'15 batulaga olugero lwa sinalugero sitoole eyaliwo ng'abantu bagenze e Yopa okukima Peetero ajje asisinkane bannaggwanga abaali tebanajjula Mwoyo Mutukuvu. Ebyawandiikibwa bigamba nti essuuka ennene nekka Peetero nga mulimu ebisolo bingi, eddoboozi ne limuga nti Peetero golokoka osale olye. Peetero n'aga nti Mukama wange siryanga kya muzizo kyonna. Eddoboozi ne limuga nti Katonda bye yalongoosa tobiyitanga bya muzizo. Ekisuuka kino kyalimu ebisolo byonna ebyamagulu 4 ebyekulula n'ebibuuka mu bbanga. Ne limuga nti sala olye kubanga Katonda kye yalongoosa tokiyitanga gwe kya muzizo. Timoseewo ekisooka essuula 4 olunyiriri olw'okuna Bayibuli egamba nti kubanga buli kitonde kya Katonda tewali kibi era tewali kyakusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza n'okusaba kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda.
Timoseewo ekisooka essula 4 olunyiriri lwa 4. Kati ngenze mu Qur'ani nkukuba embooko zo bulungi otegeere nti olulala bw'obanga osomesanga weegendereza n'otegeera nti waliwo abamanyi ebiwandiiko. Kwata Qur'ani kaakati essula bassebo ne bannyabo ngenda kusoma essula ey'okusatu aya ya 93. Essula ya 3 aya ya 93. Kwata Qur'ani tusome. Kwata Qur'ani tusome. Ffe bwe twali tusome ebiwandiiko nga mwe muli mbakazi mweyagala nakugula ntalabuusi ze mutamanyi na kye zitegeeza. Wuliriza essula ya 3 surati Imran aya ya 93 egamba bw'eti: buli kyakulya kyonna kikkirizibwa abasiraamu, kyali kizizibwa ku baana ba Isirayiri Abayudaaya, wabula ebyo Isirayiri yennyini Nabbi Yakubu bye yaziza ku mwoyo gwe olubereberye nga tennaba Tawulaati kusibwa. Wano Abayudaaya baanenya Muhammadi nga bamugamba lwaki walidde ennyama enfu. Naga nti ayesse, naga nti ebintu byonna bikkirizibwa okuliirwa, naga nti n'ebyo Abayisirayiri batalya Katonda si yabibagaana, kubanga Yakobo yennyini ye yabibagaano ng'asinziira mu kwagala kwe, ng'agezaako kwewolereza nti nze okulya ennyama nfu nagiridde kubanga Katonda tagigaanangako. Eyo aya emu. Aya ey'okubiri eri mu ssula ya 4 ate eno erimu embooko nnene, aya ya 16 egamba bw'eti. Essula ya 4 aya ya 16 egamba: n'olw'obulyaz'amaanyi obwalabikamu abo Abayudaaya, wulira, n'olw'obulyaz'amaanyi obwalabika mu Bayudaaya, twaziza kuba ebyokulya ebirungi ebyali bikkirizibwa olubereberye, n'olw'okuyitiriza kwabwe okuziyiza abantu okukwata ekkubo lya Katonda. Nti ensonga lwaki baali babagaana okulya ebintu bino ebyali byagaanibwa, bakuwa engeri ne bakuwa ensonga nti ensonga lwaki baali babigaana kubanga baali balyaz'amaanya, baali boonoonyi. Kati omwonoonyi tokkirizibwa kulya mbizzi kubanga yakuzizibwa, kubanga ewooma kiringa kibonerezo. Bakuwa ekibonerezo nga bwe bakugamba wagaanye okukima amazzi togeza kulya kyaggulo. Tekitegeeza nti abali mu nnyumba bonna tebalina kulya. Eno Qur'ani gye nsoma essula ya 4 surati Nisa aya ya 16. Kankupike ebiwandiiko. Essula ya 16 surati Nahali, essula ya 16 yino kantuuke aya ya kumeka, aya ya 16. Essula ya 16 surati Nahali, essula y'enjuki aya ya 16 Namuzinda ayogera egamba bw'eti, aya ya 16: era temugambanga ebyo bye zoogera ennimi zammwe ennimba nti kino kitukuvu ate kino kizira, mulyoke mugunja obulimba ku Katonda. Mazima abagunja obulimba ku Katonda si baakulokoka. Kasita otandika ebyo kino kibi, kino kirungi, kino kibi, obwo bulimba bw'oba ogunjiza ku Katonda. Naga nti na buli agunja obulimba ku Katonda tagenda kulokoka. Ekikyabagaanya okulokoka kubanga mugunja obulimba ku Katonda byatagaanangako. Mukama Katonda wa Isirayiri abampeera omukisa nga mutegeera ekkubo n'amazima n'obulamu nga ye Kristo Yesu Mukama waffe. Njagala kuddamu mbategeeze, obutalya mbizzi tekukutwala mu ggulu, n'okulya embizzi tekikutwala mu ggulu. Ekikutwala mu ggulu kwe kukkiriza Yesu Kristo n'abeera omulokozi w'obulamu bwo, n'akuyamba